amagumba magasibe. Akana azana. Ibra. Ade kikiro kyali kikwano kyonni. Nemo. Ono bali mukula mama lusaya musibo. Odi. Yawo. Gwanga nyafu nabali. Kiko mune kwa munange. Nze nebaza Katonda ate era n'okubaza Fulufika okubanga mutuufu osobola okunzikirizaamu ekitibwa nkiza wa Katonda si nze mulungi atuukiridde n'ebiseera ebisinga ekintu kimala gaana nga nkigambye omuntu nekigaana olina aga nti watuukako wamafiina nti natuukayo kyagaana ekyo tekikyasoboka Fulufika be bantu abamu kwabasobola okuntula essaawa 8 nga mami ngenda kukola ekitubo kino bwe kine mugaanidde ekyo tokikola ate era natakikola Fulufika abaana nga mmwe tebalabika nze kyensinga okunenya abalenzi ba leero nga kansi bwagambye nti okwagala mumuyitawo nti oyo content views ebyo simesende zibawaayo bannange nze byansobedde okweyisa obulungi kikulu ate era n'okusonyiwagana kikulu kino ekintu ky'omwana ono omulenzi kana akalenzi akampi ako mulenzi kigamba waliwo akawumbo nze oyo mwana yankubirako ku ssimu abasinga obungi mwiza okwate mukimanzi yankubira ku ssimu ngaebyo tebinaba nakweyongerayo nankubira essimu namubuuza obuzibu buliwa naŋŋamba maama Fulufika nalina ennyimba zange wama maama kubanga ensi kufuna nga mayina nantuuse wa muzeeyi ate Fulufika n'atantuusaayo Fulufika maama nze nembonaabona Fulufika oyo nemubuuza kati koyagala okusinziira oyo noona erinnya lya Fulufika ekizibu kyo ssente ekizibu kyo mwana ng'omwana talina kigambo kyayogera era ojjukira naggamba naga nti omwana ono avuddeyo agudde eddalu nga talina kigambo naye nga biri wakati kansonzi kyendaba nti wakati w'Fulufika obutamutuusa wa pulezidenti kumuwa ssente za nnyimba zeyali ayizza oba erayo ennyimba nga bwe buzibu bwe buli naye ekintu ekiranda kimaze okulanda mu bannamawulire mukyongedde mu ssupu essaawa zino simpoka agenda mu kkomera tewali agenda mu motaasi mwebale nnyo mwebayire ddala Omukama Katonda yebale ettugatta olwaliro nsaba omwana gwe natutte mu kkooti bamugambye yavumako omuntu neyiwa obutwa nagenda mu depression n'afa waliwo n'omuvubuka omulala yavudde nawujuzi nga mukazi we yagenda mu depression n'alwalira ddala omuwala gwe bayita Muna abababya Muna Nderi ne mama wa Miki so munange twogera ebintu obutamanya abaganda bange naye tufumitirize nnyo ensobi zikola abantu bamwe zigonjola abantu buli muntu wooliwekwe mutima nze kati ndi wannange nalina bye nalinyirizizaako oba bw'oyingidde oyogedde ekigambo gwe tomanya gye kikomeza muntu so nyongera okwetondera eggwanga lyonna naye mama wange waliwo nina gwe nali nkunyizizaako gwe nali nyingidde nyongera okwetonda naye tugezeko okufumitiriza tumuvinge tutwale eggwanga lyaffe mu maaso ekirala nyongera okubagamba nti emisango egibadde ku Kakalaamu Kaiza andi Sekanjako tugenda kuba nga tugijjayo era nja kusaba kanso waali ne poliisi tugenda kugenda ogenga manyi nti ebintu bya poliisi beera process ate kyebaba batandise okutambuza ekintu kuba kibaddeko n'abalala bakama bangenda kulaba nga tukikwasaganya ffenna tulabe nga givaayo naye omusango sigenda bakujjayo gwegwa Benson ne 10 omwana yeeyita omwana wange sisobola kukkiriza muntu yeeyita mwana wange ng'agenda bba nze kati saayaloma mafiina mama wange naye wenziba ne bakubira mamafiina nenjasa ebintu mubaala ne bamukubira mafiina atuuka ekisana neetamu nagamba omwana tali mu kifaananyi kyange ebintu ebimutu bitwala nti byakusaaga mwala bakwanankopo
muganda ffe jamu kati afuna okusomozebwa mu lockdown naye ffenna twalumba anko kabuye nga ffenna tumanyi nanyini mwana namwe mwenna bali mu entertainment mazima nga tumanyi nti yanyini omwana oyo asobola okufa wano oba nze nsobola okufa nafuukira abaana bange ekizibu abantu nga mugamba nga nemwafina nyini agamba fulufiga nze tangamba nkoti azaala omwana ono nga namwe nkenyini mumpaako obujuzi nti omwana abadde ayogera akola effujjo nga fulufiga takola ki tavaayo n'okutegera sikwekumu ate sikwatteeko bakwabwaza nti omuntu ategeere kati waliyo abantu ababawaga nga gavumenti kifaanano kyalo yasondanga ssente mbw atwala omwana ku DNA naye nga talina without no permission without no why nga tasunzidde nakusinza nti ddala omwana gwentwala ku DNA wani wabula ye alina omutembeeyi we batembeeyi abantu babawa essente munnange emisango gikolebwa nze kati bino biwedde byaffe kaizi yagenda n'agamba nti balina court order babawadde era kanso nangamba ffe tulinze tusamoninga nakuno kulikoze ninze kuba kaizi yanoonya omwana nga balina n'empapula mubampa wabidde nakati nze nabalinda bannone nalinda bansamoninge siraba nengamba ekitegeeza nti akamanyiro kakoze kangende mumala kuba nze nakaleka ninga bakanakageto kanoonya kyakulira maybe bakanoonya bwekayitirawo nandaba kuba oyo omwana mumba mulaba nga mufumitiza nze njagala agerezemu n'abantu bwe yannebakako leka tubene mu public wabeerawo ekito kiri too much oba nina tipo kabina oba ninako njagala abagerezemu nsobola ebintu byenneewuunya nemunsi mama wange kabeere kasuka sakunyumyamu nangamba nti nkwagala nesimuwa wabiri kasuka temwagaza kyera njagazaki kabeere bana banangangadde nabo naye waliwo omuntu kati ku baana bano nga bali wano kuliko asobola okunkwana munkwane abaana tebamanyi kye bayimiriramu mama waliwo ekintu kikuluma nga kikutuuka otegera kasuku waliwo omuntu kumwenna kuliko asobola okunkwana munkwanemu musobola okunkwana